mu linnya lya Mukama Yesu. Gamba amina. Situka ku bigere byo Bible egani musituke muleete. Noonya ekibbe kuliraanyaawo. Noonya ekibbe ekikuliraanyaawo. Nga bw'oleeta mukulu Tamale Mirundi akyali waawo. Ajje. Nze manyi bwengatagatawo munaagenda okumala okutambula nga ne muzeeyi Tamale Mirundi amaze okutuuka olw'eno. Muzeeyi Tamale amaanyi gakyali mu olinga nze tulwana tupambana tetulina gye tulaga. Mukama yebaze. Ba ku muzindaalo omu ku bantu abatasobola kuvaano nga tebabuuziza ku bantu ye muzeeyi Tamale ayinza n'obanga ennaku zino yasome naye ku nnyiriri Bayibuli. Manyi musajja mugezi ate kuba yakutteyo olunyiriri awo. Bayibuli ngimanyi bulungi. Okay. Nasoma divinity. Gisoma. Nsanyusa okulabako ku Thanksgiving. Luli nali wano n'enkukulisa. Kakati n'ebintu ebi byokka. Nali ndabagamba nti nze obudde obwange kumala mu kuwandiika na kisirwa wantu. Ne kati emirundi mingi wano nga nvaawo essaawa 10. Kitegeeza nina kyenfunawo. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Ate ekisinza okunsanyusa mugambye nti byemabega byo tabibala. Ekitegeeza kakati nze osobola okutandikira wano muga nti mbadde nsoma kubanga nakajana emirundi emeka mu myaka 4. Si kyekyo kyennyini. Waliwo mukulu wange bamuto abadde ngamba olokokaddire muganda yeggwe bw'ola omuntu omukafiiri bw'aba yeetolola omuzikiti yeebaza Allah kuba tuyita kwetolola muzikiti nga kyoyagalamu tekiriimu. Singa saagala kulokoka ate naalikomyewo wano. Zikubira Yesu waggulu. Bw'olaba nkomawo togoba. Naffe bwe mbagamba tibwolaba opposition nga zimulale yaffe mumwanirize atayagala kuwulira talinnyawo. Naye bwolaba omuntu yeetoloola ekkanisa aba ayina bw'aba taba mubbi aba ayina ekirungi kyalabyemu. Ekigambo ekyokubiri maama kyayogedde mulamu wange kinkutteko nnyo singa naye ndikoodinze nja kutwala kubanga ekimu ku bizibu byange puga nti londako omu. Kakati gwe kabalagala wani ogwofumitamu olutyo omuzeeyo bali bana nnondako aliwo. Naye ekimu ku bizibu ebikalubiriza okulokoka. Naye omukyala era walonda bulungi kubanga omukazi oba omusajja omu ayonoono abaana noga famire yaffe yabadokita naye ate abaana bagundi bo tebavuddeemu ku mwembi kubaaka ayonoono naye obwongo n'obwoli mu bulabi mulamu wange n'obubwo shaapu. Agambye era singa abala emirimu gino egyaffe egirimu challenges singa tulina abakyala abagumu akuga yeyongera kwogera ekisiyaga kiyite kisiyaga si kukuga nti kendeeza ku sipiidi oyo mukyala yeetaagisa kubanga bw'amala okutiisa naawe amaanyi gakola ki? Togamba nti batwolanira bingi. Nze lwe nava wano ennaku 2 eziyise era ewange baalumbyeyo naye nze oba maanyi nagajja wano abange nabazingizizaamu mu kikomera n'amayumba gaabwe n'amajambiya gaabwe. Wabasibiddeyo naye anti basanzeemu n'abasirikale. Naye kaakati olaba gwe olaba omusazi w'ensawo asala atunda ebinyeebwa bw'atwala ssente mu banka ogenda na mundu wakaakati nze omukyalo oli kyavudda ngumya olaba nange mbayina. Kati gwe abaleeta ebibbe ebyo abaleeta ki boga nti zikola Kenya bayinza ozirumba. Omwana kyayogeredde wano nti amajje kakukuwa
nga ne Katonda akola ki era nze mbagamba nti omusota bwe guyigira mu nnyumba sinza kubuuza abasirikale kubanga guba gwayingidde mwani agulaba kyensembyayo naye abalokole embeewuunya ewatali asituka ewatali agantukoye ewatali agamba ki mwesanyukireko ate muzikubira Yesu akaluulu waggulu akasana okalaba kyekabakola ogenda okuziika oba kumbaga oba wa ne bannaddiini we balowoleza okufano Mukama nze gwasazeewo nti nkasigaze abadde ambuuza abadde nze naate omanyi tewali communicator atamanyi kuyimba ekyo tekiriiyo nze nyimba nzimanyi nyinza nobayimbira oluyimba lw'abalokole kuba nasomera mu bakristaayo lwemutawuliranga nako twayimbanga nti tuline ekibuga kyeyazimba Yesu kyeyateeka eyo mu ggulu eteri kulwala teriba kukaaba sanyu lyoka nga tuli eyo wangula mukwano bw'obanga tomanyi kuyimba tosobola kukola communication ate era ekirala kyensinga okulaba mu balokole baana bato kasoosi k'abavubuka abala baga nti music abala baga nti ki naye tebagenda mu ndongo waliwo endongo gy'okuba ffe banne byabufuzi tutegeka omukolo n'oteekawo n'abayimbi abantu ne batajja mba kubayimbira mu luyimba wano Tamale olw'ekirokole lwennyini mbagambye nti kali abakatonda byakola akazindaalo kandekedde bali tebambukulyangako nga nyimba mbagambye nti nali mu Sunday school nasomera mu ssomero ly'abakristaayo kuba nayogera ndi mwana muto ne bagamba nti oyo omwana awakananga abapoto kitange nantwala mu ssomero ly'abakristaayo baliyita Matali Mixed Primary School nalizimbirawo ebizimbe bisatu nga nkyali ne pulezidenti n'ekkanisa yange neegwa nensaba pulezidenti n'agiteekako amategula twayimbanga tulina ekibuga kyeyazimba Yesu etali kulwala teriba kutenda teribayo kutegana nate wabula okuyimba n'okutenda Yesu okufa tekuliberayo. kubira Mukama engalo ez'amaanyi bannange nga ndyokanga Mukama nandekawo Tamale gwe mulundi gw'ogusoosa okuyimba nga ensi ewulira kubira Mukama engalo ez'amaanyi ate ng'oluyimba lulungi nnyo wanika emikono ozikubire waggulu. Haleluya. Lunaku lwabaza Mukama naye ebimu ku bituwalanya ye Pentagoni kosobola kakwate tukaweyo lwa Pentagoni kwata kosobola alina atalina twali musango n'olulala ojja kubanga okolaki ng'owaayo naye alina jayo kosobodde tukaweeyo mu nkola ey'okuwaayo okuzimbira Mukama Pentagoni. Guno omwaka tugenda kusima omusingi wano ng'ensi etunula mu linnya lya Yesu. Guno omwaka this year era naawe weegambe nti guno omwaka nange nsima omusingi gw'enju yange. Nsaba abantu bangi bwe tunama omusingi naawe osima omusingi tusimbule tuyingire ya Mukama ng'oyingire eyo naawe yazimba edda oddemu ozimbe endala. Kale wanika Pentagoni alina n'atalina wanika Pentagoni wo Katonda wa Ibrahimu ne Isaaka n'akuba emikono egyo egiwanikiddwa nga tebalina
baagalira ddala okuzimbira era bakola obulungi obutali butono. Kwebazizza Mukama buli awanise emikono alina munoyo atalina. Bwe tuli batugenda okuyingira Pentagon ng'ewedde, buli omu awulira eddoboozi nabe nga takyali mu nnyumba y'abandi ng'ali muyiye ate